Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso gyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero njagadde mbawe ku ddagala naddala mu abalina abaana ng'omwana ameketa amannyo ng'ekizibu ky'okumeketa amannyo kimulemeddeko ng'okwesizza eddagala ery'enjawulo naddala eryo lye batera okugamba nti muteekeyo akalagala nti oba muteekeyo ekisiiriiza nti oba ekikongoliro nga byonna obikoze naye nga bigaanye. Kati nkusaba ogezeeko okulina eddagala ogezeeko okulaba ng'olinaaza omwana oyo ameketa amannyo kigenda kuba kikuyamba. Nkusaba tutandike, funa amazzi bulungi ogateeke mu bbaafu, omala ogateeka mu bbaafu nkusaba ofune eddagala lye bayita kawunyira. Oyo gwe bayita kawunyira omusajja nja kuba mubalaga kawunyira omunene. Njagala ofune kawunyira omunene omuteeke mu mazzi ago g'otadde mu bbaafu, ogenda kubeera ng'eddagala lino linaaza omwana oyo ameketa amannyo naye olimunaaza ng'agenda kwebaka. Kati nsaba ofune akambula oba olunyereketo lufune. Akambula ako nkusaba obeere ng'oggyako bukoola bwokka bwokka bw'oba osuula mu bbaafu omwo, ebisigadde tobiteekamu. Bukoola bwokka, obukoola bw'oba oteeka mu bbaafu mu mazzi gaffe g'ogenda okuyingiramu eddagala eryo, olw'ensonga nti obwo si bulungi. Ebiseera ebisinga kuliko obuntu obutali bulungi, si kirungi buteeka mu bbaafu mu mazzi g'ogenda okuyinga. Kati nkusaba ofune n'ebbombo. Ebbombo lyeryo n'ebbombo lyennyini nako ggyako bukoola bwokka bwokka ku bbombo, bukoola bwokka nga bw'olaba bw'oba oggyako. Obuntu obwo si bulungi buyingira mu ddagala kubunaabiramu, si bulungi n'omulundi n'ogumu. Ku bbombo ggyako bukoola wamu n'ekkambula, bukoola bwokka bw'oba oteeka mu bbaafu mu mazzi ago. Kati njagala ofune gwe bayita muleke. Funa gwe bayita muleke y'oyo naye muteekamu obukoola bubiri nga bw'olabye. Njagala nga w'obiraba, njagala obitandika obbiyenga nga w'obirabye byonna. Tandika obbiyenga nga bw'olaba, biyenge binoge bulungi nnyo. Kati bw'omala obbiyenga n'olaba nga binoze bulungi nnyo, nkusaba obeere ng'obinaaza omwana oyo alina ekizibu ky'okumeketa amannyo. Omwana ameketa amannyo amalako emirembe. Ebiseera ebisinga omwana ameketa amannyo kiba kyetaaga omwana oyo mumutwalekoko mu kyalo, jjajja we waba gy'ali mubeere nga mumutwalayo ku sayidi yonna. Bwekityo bwe kiri. Njakadde nsooke nkibabulira ekintu ekyo nti omwana wabanga ameketa amannyo kirungi omwana oyo sooke mumutwalekoko owa jjajjaawe ku sayidi yonna, gye bazaala omwami oba gye bazaala omukyala. Omwana oyo mubategeeze kale nti omwana alina obulwadde bw'okumeketa amannyo kiki. Bajja kuba babannyonnyola oba bajja kuba babagamba mumuleete afune ku ddagala oba tumukole kino oba kiri abeere ng'atereera. Mukitegedde bulungi nnyo. Njagadde ennaku nkababuulire mukamanye mwe abalina abaana abameketa amannyo. Kakati eddagala eryo ly'olaba eryo nkusaba obeere ng'olimunaaza wano ng'agenda kwebaka. Fuba okulaba ng'olimunaaza buli kanaku olabe oba naafunamu enkyukakyuka. Eddagala eryo ddungi nnyo. Kawunyira talina kubulamu kuba ye mukulu ku ddagala eryo. Oyo kawunyira omunene akatali kano ak'owansi. Ebiseera ebisinga batera muyita kawunyira omusajja oyo. Naye nga kawunyira omunene oyo atera kufaafaananamu enjaga singa oba omutunuulidde. Funa kawunyira omunene oteekemu n'eddagala eddala eryo ly'olabye, akambula, ebbombo, muleke biyengere wamu. Omwana oyo munaaze buli waba agenda okwebaka. Munaaze kawungeezi ng'agenda kwebaka. Omwana oyo ajja kuba afunamu enkyukakyuka, ajja kuba eky'okumeketa amannyo kikendeera. Bwekityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.